Minisita y'ebyensimbi Honorable Matiya Kasaija akakasizza nti basuubuzi ensonga ezibagulubya emitwe ezaatuusa n'okubagazaawo amaduuka gaabwe za kugonjoola obutasukka lunaku lwa nkya nga bino abyogeredde mu maaso g'ababaka abatuula ku kakiiko ka Paalamenti ak'ebyensimbi akatudde okusalira amagezi enkola y'okusolooza omusolo eya EFRIS eyaviiriddeko abasuubuzi okwesuulamu jjulume ne baggala amaduuka gaabwe. I want this matter to be sorted out yesterday. But we have got procedures, we have got laws. That's why I'm praying that let us calm down. If I had a chance to address the traders, but since they are represented here, let us make sure that we resolve these issues as quickly as possible. Minisita Kasaija agamba nti abasuubuzi buli lwe baggala amaduuka gaabwe gavumenti efiirwa omusolo mungi ate ne bannayuganda bafiirwa emirimu ng'asabye abasuubuzi okugira nga bagumiikiriza balinde ensisinkano y'enkya mwe bagenda okulabira Pulezidenti Museveni. We did not be able to go through what I had planned here as the closing remarks. But I want to assure you that tomorrow I am reliably informed that the President is going to meet the traders' representatives. And I'm sure by end of tomorrow we shall have known now the right direction. All I want to urge, please let us calm down. Let us not shout at each other. Let us listen to each other. This problem will be completed. I'm telling you that one. We have had many bigger problems than this. So please, let us be calm. Let us be friendly. And then, because we all need that matter to be sorted out. Ababaka abakulembeddwamu okubadde owa Lubaga North Honorable Beka Kawalya n'owa Nakawa East Honorable Nsubuga bali mu ezo n'abalala basabye gavumenti okuddirizaamu ku nkola ya EFRIS esinza okutabula abasuubuzi nga bagamba nti bo tebalwanyisa EFRIS wabula baagala bwenkanya eri munnayuganda. Abantu baffe bemulugunya ku kampani z'abano ba foreigners bakyeruppe abajja okukolera emirimu wano gavumenti nebawa tax holidays ne baba nga oli kampuni alina kampuni erina emyaka 10 tesasula musolo nga n'abamu bakikozesezza bubi. EFRIS yennyini efuuse very expensive, eri complicated ate eri expensive nti abasuubuzi aba bulijjo tebagisobola okuggyako nga threshold eya VAT ogirinyisiza n'ogiteeka ku biliyoni aba banaasobola okuba nti bawa VAT okusinga miliyoni 15. Kati ekyokubiri kiri nti ng'oggyeko ebyo okuba nti eri expensive n'okuba nti twandisabye ebeere halted eyimirizibwe bamale okugonjoola ensonga z'abasuubuzi. Babasuubuzi bagamba nti wadde nga bino byonna biteekebwateekebwa si bakuggulawo maduuka gaabwe okutuusa nga URA eddiriza ku nkola yaayo ya EFRIS nga waakirika bafiirwe naye nga tebanyigirizibwa kuba ne mu muggalo tebaakola okumala ebbanga. It's a 1 month and a half and now we are closing our shops till you solve our problems and we are not ready to open them. Everyone is going to suffer. We know well, and we are not ready to open. If possible, you can sort out this problem on Sunday. Please do it. But we are telling you the fact that our people are more than ready because they slept in their house for 4 months in COVID. And these people are thinking that we are just playing around. Matiya Kasaija yakusakidde eggulu erino ku KSTV agaleero.